Okay, obadde okyanyumiza. Kati bano bajja ate ab'emmotoka ennene bakuwamba. Kati ab'emmotoka ennene abo bwe nnyingira bayitayo Bulawayo. Bulawayo ekibuga ekyo kiri mu Zimbabwe. Bantuuse Zimbabwe. Najjira ku train bayitawo Victoria Falls. Victoria Falls, that is from Zambia, connectinga Zimbabwe. Kati awo ab'ennyumba ennene ab'emmotoka ebyo banteekamu. Nsasula z'ensoso sasula zaali rand 10. Bwe ntuuka Beit Bridge bampisaawo. Era nze tebankeberako Beit Bridge. I don't know what they said. Kati bwe mala okuyingira South Africa bantwaleeyo mu kiwooteeri kalina mu kibuga. Bantuusa mu kibuga Johannesburg. Ngenze kati ebbanga linamala mu kkubo. Jukira otuuka ensawo n'ekumenya. Jukira bw'oba ova e Uganda opakira otute kino. Mu process ya ebbanga linamala mu kkubo kimu ku kimu nagenda nze nkyejjako nganze. Kubanga waliwo wootuka ne bagamba nga toyagala na bagambe bugambi nti olina gy'olaga. Oyagala oyitewo ng'omuntu wa bulijjo ng'olina obyejjako ebyo n'obireka. No, y'ensonga lwaki nayambala engatto nnya nga olaba obugatto bwange buno obulaba ne mbuteeka ate mu ngatto endala. Kati nga manyi eri erina okubaako wentuusa kati na buno obw'omunda nabwo bunyongereyo. That was the theory. So bwe ntuuka abasajja bano bantwala ne bantwala mu kikalina ne mbagamba te muntwala wantuuse South Africa nkubira abantu bange nti nedda katusooke tutwale wano waliwo bye tulina okusooka okumaliza then tukute mu mikono emirungi. Excuse me. Kati ntuuke mbagamba ne njagala Genda nti nedda kubira abantu bo bagambe baweereze rand 10 tulooke tukute koze nasasudde kobo nedda sasula nga tusulayo. Kati nenjia ne ngamba nvudde ntya wano e Uganda sina gwe nsobola kukubira e South Africa sina. Ne kubira mukwano gwange omu ne mugamba yali na Uganda. Ne mugamba onyumiza abasajja bakukutte wano bagala rand 10. Abasajja bangamba mbu tuwe rand 10 tulooke tukute nga baggala tuli ku kalina flat waggulu mu Johannesburg mu kibuga. Mbaako gwe nkubira ne mugamba ngenda kukubira essimu gwegere ekintu kimu nti sente nzirina naye mumbuulire wenkola kiwembasanga mu kibuga wakati Johannesburg. Oli nangamba naye ate nze atali mu Johannesburg. Ate konze gweyogera nga bwe gambe ekkubira essimu gamba sente nzirina mumbuulire mbasanga mu kibuga Johannesburg mu wakati. Ko yeoke kale kati nga ngamba bali mumanyi mfunye asobola okutuweereza sente mumpe ku ssimu yamwe tumukubire. Kubanga juka nali sina simu ndi awo ne baleeta simu ne bakuba ne bampa kuba dayoringa be badayoringa nno ne bagikuba ne bagiteeka mu loud speaker nga mugamba waye hello nti hello kakati anti ninamu obuzibuzibu waneeno naye njagala onfunire pound rand 10 ozimpeereze ko ii rand 10 yatezaaki nti agwe tofaayo nja kunnyonnyola ndiye naye ate siina guni mpozi nga nzikuwa mu cash. Koye okay nga mugamba okay kale tufune tulabe tusobola zisanga okusanga mu town yange bangamba oba yangamba oba yali McDonald's oba KFC nga twarenjinga budo olwacha ku machanga bansitula bali sure deal sente zikoza ki zinga kuba zali sawa nga 5 ze twabagamba oli zagenda okujja bakujjayo waggulu eyo mukalina nenga abantu bangi jukira wali abazimbabwe abanamibia jukira nga fena twagala kuyingira South Africa. So siba na Uganda bokka nga nvayo bankutte bajjanga 2 3 bantwala ku street. Kati nze nga kyenfa kunzija mu kalineyo bagule gate padlock ezo bantwale ku street naye ng'oli taliyo. Jukira nze na settings busettings nga banzijayo nga bawulika bagamba mukubireko simukonse nedda tugende kasa tugambe twala kigo tumusanga mumanyiwo nti ye nga tugenda bankutte onali jukira tebasobola kusiba mpingo tebazina naye ngo nakubeerako wano kati nga tutambula naye nga nange ntambula ku street nga ngeza simanyi kiddako nali simanyi kiddako naye nga nina okuba ku alert
laba tuba twakatambulako ndowooza ebigere ndowooza nga 10 tuvudde waggulu tuyingidde street tugenda okukima ssente because bo tebasobola kgenda bokka tebamumanyi balina okutwala nze naye nga bantaddemu koodi nti sina we nsobola kuddukira laba mba ndi awo emmotoka ya poliisi eva emabega eyitawo misinde natandikirawo poliisi jjukira nabo bakola illegal business naye ng'ate nze ayita poliisi nange nze nnyini nkutidde tukyagendera maaso abatulaba yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba tukyagendera maaso n'emboozi eno poliisi ogiyita nga nange ayita poliisi walayindi irigo sirina kyennina naye nga nina okusooka okuva mu mikolo kubanga poliisi ate awo ojjukira yo eri mu mateeka naye bantu tebali mu mateeka bano basobola okukozesa kyonna kyonna naye poliisi ate the worst they can do okukuzza ku nnyonyi ne bakuzza ewammwe kati awo nali nina okuddukira poliisi kati bwenfubutuka ku poliisi nabano buli omu yali alina okunoonya erirye lyakola ki kuba nabo ojjukira nabo bali irigo kati bwe bafubutuka kati jjukira nze nafubutuka nzira eri poliisi kati poliisi yayimiriranga eri pojjukira tesobola kuyimirirawo kati jjukira ate nze nange nali nfubutuka nzira eri ki kati bana bandiko ne bafubutuka nga baddawa gye babadde bava emabega kati nze ntuuka halfway poliisi ate eyimiridde jjukira kati bano maze okulaba bakoze eki badduse kale sobola kweyongerayo eri poliisi kuba ate kati naye begenda kukola ki kumbuuza ebinkwatako kale mba nina okufubutuka nga nzirawa ate kati nkyusa nfubutuka nga nzira ate naye halfway awo nanoonya wempitira nti neŋŋenda nengwa mu zipaaka ezimu waliyo paaka mu Johannesburg ajjukira ezensi zikola parks nalabako ne Kampala awo nga awali Fidodido waliwo awo wali awo kapaka okirire wali ewakiseka waliwo akantu ke baali bakoze awo oba time ya Jennifer nga abantu musobola okugera ne mutuulako awo okitegeera mu center wakati wennyini ne balina engeri gye baali bakakozeemuuko webale nnyo ngaako nga olaba freedom kati mwezi ensi ezo bakola nnyo gundi ezo buli tawuni bakolamu paaka nti bw'oba abantu bava mu byalo basobola okutuulako awo ne bawummula otegeera n'abikkula ensawo ye n'ajjamu akacupa k'amazzi ke yatambudde nako oba omuwogo gwe gwe yazze nga bamusibidde omanyi twavanga mu byalo eyo bajjajjaffe bamaama oba ogenda otandika akusibira omuwogo bagwokya owulira ne bagusiba embulamu obwo obumanyiiko kati bw'otuuka mu kibuga osobola okujjayo omuwogo gwogwo mu nsawo n'amazzi go n'otulamu obwo busquare kwegamba wootagenda kuspendingira owulira unlike mbeera emabega awo nga onoonya ne wootuula nga tolabawo nga okutuula olina ogenda mu hoteeri togenda tula mu ntebe z'abali olina okukola kyokusasula naye kati obusquare obwo ensi buteekawo they invest mweyo embeera nti omuntu asobola okuva wona ne woba tolina ssente ne weeyagalira mu nsi yo so kati nengwa mu akapaaka bwe katyo bwe nkagwamu nensanga South Africa babayita ba skelms be bantu abali wano tubayita balalu wane waffe Uganda tubayita balalu lwa nsonga ministries oba society yalemwa okutegeera nti wali abantu ababeera depressed wabeerayo abantu abakoowa ababeera frustrated obulamu ensi nebakuba ne bafuuka ne babeera ng'abalalu naye nga tebaba balalu babeera balwadde depression ensi yaffe tennaba kugitegeera bulungi nti omuntu osobola okubeera depressed osobola okuluzinga omuntu wo tugambe omwagalwawo maama wo kitaawo oba omwana wo omutwe ne guluuzingako olw'embeera gye kikukubyemu some people abantu abamu kibakuba engeri nga tebakola ki
tebakyetegekedde kati mu nsi kati South Africa abantu abaskerems babategeera era waliwo we bagenda ne balya emmere breakfast ne bagenda ku lunch ne bagenda ku evening kachai ne bakanywa kati be bantu benagwamu kati olwokuba nti ndi mukujjukujju ate nave Uganda nga ni musambi wa mupiira awe nagwa bali so lovely bali ba coloreds be ba mixed races abantu abo abazaalibwa abazungu n'abaddugavu so kuba natuuka wenava mugondi mu bali Johannesburg ne Cape Town banji nnyo nembagwamu introducing amangu nnyo hello my name is George will dive I'm a footballer biki kati mukutandika nagambye nti bwe nali nfuluma ennyumba najjamu ki album ne ngoye zange kati album yange nga njina so ebifaananyi ebyo nabalaga ebifaananyi nga ndi mu kusamba mupiira owulira kati ate bo saabagamba nti nvudde Uganda direct nabagamba najja okusaba because under 23 yali yakavaawo South Africa awo za weeks nga 2 nabagamba najja kusamba najja na Ugandan Cranes okusamba omupiira nabagamba really you are a celebrity kati nzijayo album mbalaga banda banga ndi muzi action okitegeera emijozo jambadde ayaya ne bagamba kiki tuline celebrity ne baloka bakungana bali abantu beyo celebrity abera celebrity we bagamba nti bannaye oyo happy king abantu bonna bajja ne baku okitegeera ne bakulaga love okitegeera they appreciate what you do for the society okitegeera kubanga bakimanyi you inspire so many people kati awo no bankutte bangambe jangu otule wano olagawa cause nina brother wange Cape Town naye ate sisobola kumutuukako lwa nsonga nina ebintu bye naluzinze owulire nti waluzinze eki naluzinze waleti yange naluzinze eki kati awo nanteekawo embeera njala kutuuka because okuva Johannesburg paka ate Cape Town lugendo luwanvu nnyo era balinyawo na nnyonyi owulire wawanvu nnyo nti weba train oba baasi osobola okutwala ddala hours ndowooza nga 8-9 so kakati bangamba okay kale jangu tugenda kusuza ekiro ekyo jukira olomaze okufubutuka kubali noonya wensula kyagenda maaso ndine muganda wange George will dive sinzira UK United Kingdom ngono nno olugendo lwali luwanvu nnyo tukyali South Africa eyo nno nga gye yayita mu bizibu ebitenkanika omusajja okuyitibwa omusajja challenges nyingi nnyo era challenges zino zibawo mu bulamu okusobola okufuna kye tulinyumiza abaana baffe kuba singa tewabawo challenges mu bulamu onaanyumya ki so tukyagendera maaso kakati otuuka mu bantu baneeno baskelemu bakuwa obuddamu ekiro ekisooka ekyo kati mbagamba ngenda Cape Town bantwala ku train station naye nga polisi ye Cape Town eri buli wamu jukira sirina binjogerako sirina visa siki naye batunulira omusajja omuddugavu kati by that time South Africa abaddugavu those are the Zulu the Xhosas nabano ba Africans abakaradizi bali nyo tebalima nnyo kambogu kati bali balaba omuddugavu ali ne bano ba skerem bagondi ba karadizi bagamba story kiki naye nga jukiro nabandire dobbalaga I'm a celebrity footballer you know so bo batambula ate balaga bali free na batambula nange bali free kati nga bampisa era polisi wali nagiyitangako buyisi bwenti bangadinze bagadinze omuntu waabwe maze obbawa hope kubanga nze nali musajja oba ndi omusajja amanyi Katonda era nga natandikidde okuwa essaala wano saawa zino ne mwoyo wa Mukama akukkako n'otandika okuyita embeera yonna n'ekyuka so kati mu time gye nabeera nayo twasaba twayita Mukama ne tusaba okitegeera ate nabo nga bamanyi kye bayita okusaba okitegeera nembazaamu amaanyi nembawa hope nembawa essuubi kati ne banja that is where the connection came from kati bampisa ku basirikale bantwala ku train station kati train gye nafuna yali egende Cape Town yali ya the following day kati nga nina okusula for the night jukira sinawe ngenda kusula nga bangamba no tujja kutwala webake konze okay Mukama mulungi nga simanyi nti basula ku street
bino byonna mbikunyumiza nti baalinga basikere mu bakinga sinabitegeera nze manyi ngudde ku bazungu kuba nali sibalabangako ate bazungu bafaanana n'abazungu bantwala baŋŋamba tusooka tuzunga wano saawa ziwera 5 ez'ekiro bantwala okwebaka babeera n'obugugu bwabwe babusiba balina babuteeka mu corners nga baŋŋamba will dive ogenda kusula wano banjalira konzewa ku street konze nfudde mukama taata naye nga nina ekyokola nga sina kyakola kubanga nali sina wengenda kusula nga neebaka nabo nga beebaka abeebakako abalanga bagenda okukola abakola ekiro bamanyi bebana abatulugunya banyungu bagenda kunoonya kubba nabo babamu abo nkutidde okay tukyagenda ddala maaso nyongera okutegeeza nti oli ku Happy King Uganda gwe atulaba subscribinga onyige nakadako ate no tokoma ku Happy King Uganda koka genda ku YouTube yemweno noonya George will dive George then take our space will dive omunonyeko o subscribinge musajja ono ayina ennyimba nungi nnyo ate musajja enyimba ze zonna ezisinga obungi zirina video so togendayo nolowooza nti ogenda kulaba audio eka nyimba ze nungi nnyo gendayo ku George will dive ne ku Facebook gendayo ku page era George will dive mu following ku TikTok kyekimu George will dive mu following byonna gye tuli eyo mwongere okubeera nga mutu followinga team Happy King Uganda mbasindise amaje gonna mweyiweeyo ku George will dive mu subscribing TikTok mu following Facebook mu following ate wali omusajja talina buzibu takuba nkokola wadde oshanyumiza olwogudde olwogwawo kaakati bantwala ku street banjalidde omanye okuteeka mu mbeera nga tolina kyozzaako naye nga ate bampadde kapiro n'ekyokwebikka dovet era nga neezinga wali bwenti nga bagenda naye ku bukoowu habi nga bwenkwami namala almost 2 weeks on the way bwogwawo tosobola kuddango ne bwe bakusuula mu macupa n'ofuna agakufumita ne gayingira amalanga tegakyasobola n'omanyiira otulo otufuna era nafuna otulo ku street naye saawa ziba ziwera 8-9 bali bakalipaata ababi bananyini street nga bayingira bazze n'enjugu bava kukola kati jjukira nze fesi yange yali mpya ate nga balina kye bayita territory bamakinga territory yaabwe batuuka wali bagamba atonaani omu nga nfumita ekigatto mu kisambi onaani omwe nga nfumita ekigatto nga kigenda mu viivi bali gabaga bannange oyo mukwano gwaffe ffe twamuleese biki George will dive musambi wa mupiira muna Uganda is a good person bali jjuka tebammanyi nanyongera nanfumbi jjukira tebaagala jjukira tenali muddugavu tetolo yali yabakalads nanfumita ekigatto mu lubuto kati oli yanfumita ekigatto wano mu viivi nempulira nga lyonna gundi enerabika eyiise yonna ne banwanirira bano bannabe omu nangweka nanyweza nankwata bwana abagamba temumukuba is a good person we brought him here he's only here for a night bali balina ebiso Nawona nabonye kunfumita biso era Happy King nkubi omulanga bw'obanga gy'ogenda tomanyiyo toyina muntu gw'ogenda kusisinkana tubeera nnyo wano ne tubeera frustrated ne tubeera depressed ne tubeera mu mbeera nga ekijja kyekijja naye ekiri ebulaaya bw'obanga woogenda tolina muntu agenda kukulisiivinga ebiseera ebisinga okakkana n'osigala ewaka n'olindirira ate tayimu yo etuuka nejja munange nga bamala omu omukaladi yangwira naneebakako ne abagamba oba mukuba mukubenze abo ababbi abo ne bandeka naye saasobolera kwebaka kuba evivi lino lyali liyiise yankuba ekigatto nekinyingirira ddala babeera nagatagabanga gamagye abamu baba agatago gabeerako n'obuso alina engeri gye bakanyiga bwekati ne kavaayo so kakufumita bwati I was just lucky nti tekaali kaso kyali kigatto naye kyandamaging evivi lino munnaye nga bandeka nga neebaka saawa 4 jjukira twali tumaze okukola ki okubookinga ticket bantwala ku
ku train station ne bookinga ticket sawa zawera nnya ne bamperekera naye tugenda ku train station kuva Johannesburg paka Cape Town nga ninganga kwegamba kabaka wa where your empire yalimu aba bakaladies nga bantwala nga ngenda bagamba abo bakigatto bo bayitamu buyisi ali kati abo bakigatta abo ate be basolooza omusolo kubano abo bakigatto be basolooza omusolo kubano bano bali bo bayitamu buyisi webale nnyo kakati bano nabo bakola ekiro naye nabo bali answerable balina gye balipotinga kati bali we bajja nga nze tebamanyi ate saalipotinze kubanga bano bebandira tebantwala kundipotinga mu bali nti waliwo eyazze kati nabo beekengera nti osanga bano baagala kukola kaki ka group ba rebels baleme kuddamu kusasula musolo busuulu kati ssebo wange nga bantwala era nayitawo nga nze nanzimba nti sinza tazimbira bwerere nakivimbamu nenkijoga nga bakaladi bazungu be bamperekera neninya train. Okay, tukyagenda ddala maaso nga bwe nkutegeezezza nti subscribinga sharinga emboozi eno etuuke ku oyo yenna bangi kyemmanyi bangi nnyo abaali bayise mu lugendo lwe lumu ng'olwe South Africa olwo we lwali olw'amwana mulenzi ono George will dive so sharing emboozi eno etuuke ku oyo gw'osuubira South Africa awo tulinawo kyali waffe George will dive ono naye amumanyi bamuyita Queen Monster Queen Monster emboozi eno tugikuweereza kubanga kyemmanyi naawe olugendo lwe South Africa olwo gwalutegeera obulungi njagala tufumite emboozi owulira otyo olwo otudde mu train eviviri lino likuluma kaakati no eviviri linuma nalisibye nga nyingira train ngentwala aba South Africa bayimba ku train nga bagenda bayimba ennyimba zaabwe ez'okugundya ennyimba nga bamanyi ennyimba ezetwayimba nga masomero kuba olugendo luba luwanvu nga nyingira Cape Town nga nkubira omukulu nagiyingira ndowooza na kawungeezi kuba gikeno nasimbula ku makya era natuukayo kawungeezi nga mukubira omukulu nga mugamba ntuuse Cape Town mukulu nga ngamba nga siriiwo naye funawo ka train okalinye kakulete Easterville kalinga bwono tuka mu Kampala oli nagamba ntuuse mu Kampala Kampala siriiwo naye funawo basi ogigambe ekulete ekiboga obe mubende naye nga nze mbalidde manyaawo wentuuse wekyonna weewo naye omukisa gwe nalina nti nali nze muntu wemba ntambula mbeerako n'obucyorocoro bwenteeka mu bitundu ebyenjawulo ku mubiri gwange olwo nteeka nfumita mu ngatto nenteekawo kaccolo nembako wano mu kiwato nenteekawo kaccolo kwegamba buli wamu naye nkyalinawo kaccolo neninya train nensasula nenga nengula train ticket nenjigula neninya train nentwala paka Easterville ntuuka Easterville mbakubira nendowooza nga nabo tebakisuubira kuba baŋŋamba tebakisuubira nali nsobola okutuuka awo ku ttaka nga sifunye visa nempita ku ttaka nenkola ki neŋŋenda ntuuka Easterville waliwo omusajja bamuyita Kawaawo n'omusajja mulala bamuyita Ramadan Musa be bajja ne bankima so nawulirako ebiseera ebyo Ramadan baali bamusiba naye oba bamutadde simanyi Allah mwanguyizeeko sentence ye bamute bamukwatira South Africa bamukwatira South Africa alayika amaze emyaka ngenda mukomera so kati nga bajja bampiikinga nga bantwala ku KFC the first time okulya ku nkoko eyali different nga bakweyo kawo kagundi oba bakataka streetwise meal nga bakampa nali enkoko mwana wa mama nga ninga abadde amaze ndowooza ebbanga lya myezi nga 6 nga sida yakantu mu lubuto nga bantwala factory eryawo tugenda kubanga abantu batuwa emirimu egy'enjawulo n'ebisajja bipakinze BMW ziri wali eri zisikirasi owulira waliwo emmotoka ez'enjawulo owulira by that time oyo mugagga oyo bali bamuyita JJ Odongo nga alina emmotoka ndowooza nga 7 zipakinze awo mpya tuku South Africa evuga emmotoka mpya teringa ffe wano tuvuga emmotoka z'Abajapani naye balibo bavuga emmotoka
they assemble their own cars babaletera parts ne bazigatta so bavuga emotoka mpya nga ziparkinze awo ne ngamba ha wano wenyini wembadde nina okujja wano wenina okujja nga nyaniriza nga bampa reception yali nnungi South Africa bamanyi oba akabagendamu bakwaniriza bakuwa buli kimu because baba balina okukulaga nti bakabi nga musajja omukulu we bantwala gye tugenda okusula yali yagula ennyumba ng'abantu bonna abajja so sinze nzekka yali mu lugendo olwo newankubadde nze nayita ku ttaka bali baalinya nnyonyi naye nga baali bangi abaali bakoze ki abaali bazze nga batwala ku nnyumba nga tulimu ndooza abantu ndooza nga 12 nga mulimu n'abanyarwanda nga mwebali bonna kati ninde bampa ekitanda wengenda okwebaka ate atuuse mugende naabeko nga waliwo bandaga akakeka nga gojja kuddaawo ku luggi awo kumpi n'oluggi nga bwe nina okuteeka naye nga navudde e Kampala sambi wa mupiira va ku university ayinawo obuntu bucyorocoro obumutambuza bandaga akakeeka Okay, tutekebwamu sente aba cash in business consult bano no basangibwa wakaligao banonyeko ojja kubeera nga nno obafuna gweno nagambe nti gendera ddala ku mikutu egyenjawulo noonya George will dive omukulu ono ojja kumulaba ate oyinza okuba nga obadde olaba ennyimba naye nga tomanyi nti ye gwe tuli naye wano waliwo oluyimba lwasinga otambula ennyo ku TikTok lwe bayita luyi oluyimba lw'oluyi omukulu ono ye yaluyimba ennyiniro waliwo oluyimba lwa sirina sente era mukulu y'omu kakati waliwo n'akayimba ate ako nze nakagala nnyo ebiseera biri bakayita bannakyeyo bantumye okakasiza nti nkya okitegeera so mugende eyo mwe bannakyeyo akayimba kamwe gye kali ku YouTube nakalabayo nno nakadownloadinga nakalabayo bannakyeyo bantumye mbagambeko so kutuma akapera ako tuyongere n'emboozi mbutukazana nnyo okulinya ku nnyonyi abamu tusooka kutunda byaffe ate olutuukayo eyo tusooka kukazanya naye ate bwe tukomawo eno baganda baffe ate tebakiraba weebati bwe tubeera eri tubeera nga ndogoyi sometimes will dive mpeerezaayo ekyesatu nakyo nekyokka nekikulema okumpeereza mpeerezaayo 10 baalisoose kulaga mukwano ne batasooka kusaba mitwalo olintunuulira otya bwe ndikomawo eyo ku nsimbi atamukutte yagamba takyawera obwenkanyaze bweŋŋamba bwakendo butono ddala mukyuse kakati sekunyumize bakuwa akakeeke South Africa wali bampa akakeeka wengenda okwebaka nga baleeta ne boxi z'empapula flyers ozimanyi zino eziranga business nga baŋŋamba munnaaye wano wozze tozze kuliisa bijanjaalo mpiso omulimu guugwo olina okugaba box ezo kubanga wano woosula tusasulawo tukola ki naye nga nali nsuzeewo lwelwayo olunaku olusooka naye nga bakikubuulirirawo first time so that you can choose either to stay oba okweyongerayo definitely ojagamba siinaki siina mutawaana kumacha asubuhi bukeera kumacha nga nkeera mpitamu nga bantwala nga ngaba ku robots zibanga lights zino traffic lights kati emotoka bwe zisiba muyina okukwata box empapula ne mugenda ne mutandika omugaba era olunaku lwakera ne bantwala okundaga nengaba nagaba akapapula ako okumala wiiki nga 2 nga nkagaba jjukira nze nayina ebirooto byange kati wiiki 2 olwaggwako nga byakapapa neŋŋamba naye will dive maze ennaku weeks 2 wano naye nze ŋŋenda kukola ntya sente ezange jjukira sirina sente jjukira bansuza bandiisa jjukira nina kulinda ate tebansuza emmere nzagigula emirimu nkyagi nagiyize kati weeks 2 wezinzigweramu neŋŋamba kati ŋŋanze omugezi n'okubaako kyenjiiya nenumba omugagga nemugagga tukubyeyo box endala ntipulya njala kugaba mpapula zino tusobola ofuna emirimu naŋŋamba kweri nga tedi yali akimugambye ne bagenda ne bakubya box kati nze neŋŋenda nengula
ki whitewash omanyi nengula whitewash nengula ne marker ne pen mugaga naterawo box kati ezo box mwalingamu empapula nga ziranga business gye twakolanga kati olwokuba nti nange nali nvudde eno nga already ndi musajja amanyi okunoonya ssente naye nga sinalagwa kkubo kati nga wuli awali ennamba y'essimu tukyagenda maaso tulina omukulu George Dive kyana kyambaata tuli mu lugendo lwe atandika atya obulamu bwe obwekyeyo yabutandikira South Africa naye omusajja ono yakozesa obukujjukujju bungi nnyo naye mu mboozi eno kyensinza ofunamu kye bayita God is timing nti Katonda aba akugguliddewo waliwo ebintu by'obujjukira noga naye tewantu nali manyi ngenda fiirawo okitegeera so tulina muganda wange ono nabagambe abamwetaaze mugenda ku mikutu egyenjawulo YouTube kuno era onoonya George will dive obadde onyumiza kati okwata ennamba zino nkwata ku flyers ye yakubye omukulu nga uli awali ennamba ye mpisaawo whitewash nenteekawo eyange si zonna empapula zonna kati manye no box eno yo yange ampadde box 3 2 zize emu yange naye nga nina okumakinga sure nti ngaba empapula kati okumanya nti omusajja oli yatuuka n'atandika n'okunteekako bambega balabedda nti omusajja ono empapula azigaba oba nagaba empapula n'atandika nga ye yennyini afuna bamukubira kuba nezize nakolanga ki waliwo ze sajjangako naye nga nze nindayo omulimu ogwo nindayo omuntu omukira nti omankubira nti ewaayi yeggwe bali bamuyita Dr. Hassan Dr. Hassan yeggwe ng'akubye ku ssimu yange nga nze we nina okutandikira so nengaba empapula mbandi awo netandika okufuna obusimu era nga bakubanga baga Dr. Hassan kubanga jukira guli omutwe ebyasigalanko binanga sikyusa just namba ya simu nti nange nfuneyo kubankubira nga nze because that time already olwokuba nti nali njagala nnyo okukola kate manyi ekyantwala nali noonya ssente nga netegereza nnyo ndabe buli kye bakola nga nkikola ki ndabe nga nkimanya mba ndi awo mukazi weeyo Springbok ng'akuba essimu nti alo Dr. Hassan konze speaking agambera speaking okyogera n'okiruma n'amanyo speaking nti njogera yenza ayogera tanti kakati ndabye flyer yo nina ebintu bye njagala okukubuuliramu onkansolingemu konze nsobola kusangawa ko ya nsobola okujja ku office konze asiri ku office naye gwe mbulira wooli eno week I'm doing mobile consultation nsobola okusanga wonna okola ki nga ngamba okay ngambulira ngamba nti nsanga kale Belleville nakyo kibuga mu South Africa mu Eastern Cape nga ngenda Belleville ninya training nga ngenda omukazi nga mukolako ebituuko nga mbulira ebizibu bye nga mbulira byayagala nga muwa kyeyali ayagala obujjanjabi because South Africans engeri gye baali nti baali nnyo under colonial rule under what colonial rule okitegeera ekyo abazungu babalwamu ondaganga nti okitegedde habi kakati olwokuba nti abazungu babalwamu nnyo bali bagoberera nnyo instructions buli kyomugamba akitwala nga bw'okimugambye singa mu bannayuganda oyinza okugamba nti waliisaawo wojja otuuka mango natambulako ebigenda naga hanene dda kampite wano munaganda oyinza omugamba nti naye omanyi Bobi Wine yafuga nagamba nedda Museveni yafuga okitegeera akitegedde akubire mukama engalo ez'amaanyi so mukutwaliza awamu nti wane Uganda tubuusabuusa we always give a second thought of what is said ekyogeddwa tetumala gakkiriza naye bali bakkiriza nti kyovolaba nti
bakulaakulanye nnyo naye ate baluuzinze nnyo era okutwaliza wamu. Ugandans in South Africa, some of them, not all of them, some of them they are successful because bali exposed too much ku real life. Obulamu obwa street obokuba nti no to be something oba to be someone you have to be something first. Okitegedde? So kakati nfuna omulimu ogwo naye nga nkyasulawa eri gyenva ku makya nenkola ki ku mukeeka gwange nga nzija Happy King nga nsika n'omukazi sisobola muleeta ku office because sinatuuka tebanaba kumpromotinga. Namusanga wuwe nga nkola ku mukazi nga nfuna sente zaalinga nga ndowooza bwalinga obukadde 5 obwa wano. It was little money but to me and for the first start it was a lot. Nga nfuna sente nzirayo kakeeka wali awo ensula jjukira bali bonna baroyo abamu baganda booli omugagga yatuleeta baani bali bakuma bintu bya muganda waabwe bamanyi bagagga naye nga nze nali manyi ndi mwavu njala kuba mugagga nga nze njala kuba nga ate oli mukulu waabwe. Yensonga lwaki nateekangamu nnyo. Okay, tuli ku Happy King Uganda. Emboozi yo ekya bakuyita kuwoma makerenda awa ekyagwa amakerenda Oluganda lwelwo tugereraawo ansingako oba osobola okukola ki okutegeera Oluganda lwo si lwangu. Watuuka ate no oyina ekifaananyi kyompadde njateekangawo omulamwa guno kubanga abantu bangi balina embeera ze bayiseemu okufuna sente. Bantu babeegomba bujojo Dave omuntu ajja kujja ne alabe nga walungi weewate alabe motoka ovuga nsajja yalowooze musajja yakuba bukubi kisente ekyo kitegeera kumbe gwe olinamu n'embeera buli muntu abeerako ne story behind. So kakati muganda wange kati nkomawo nga nina akasente nkawulira muli kali katono naye since it was my first hunting it was a lot era nga nange mpulira muliye kambuzeemu mu bulamu bwo wali ozikutteko nga kyembuuza wali ne Uganda wali wazikwatako? Before nali nazikwatako because ku university nali nsambira Gaba United it was in super division nali ku basale nga nfuna nali nagundi endorsements nyingi nnyo so 1 million nali njikutteko already 2 million 3 million 4 million 5 million nali njikutteko sente because ate nali nga ndi musajja anoonya manye muntu anoonya togenda mubuuza nti wakolanga ki ye muntu agenda awali sente so long as nti wabanga takosezza mulala. So that was the kind of man I was. Ntuka kwegamba ebintu biba bikyukamu bintu bijinja bikyukamu habi omuntu woba ofunye ku sente nentunula ne bwosanga kyaliwo nga wagenze tozirina n'okumawo ng'ozirina engeri gy'omukwata mu ngalo engeri gy'omubuuza oba alina kye yaliddeko okitegeera kubanga sente zino muzimu. Mpulira sente muki muzimu tegwagala kwekweka gwagala guveeyo nnyo okuba mu mataala gwavaayo kugamba baagala balage nti oyo gundi alina sente alina ki alina sente. Otuuka mu basajja bali ntuuka mu basajja nsooka mbasammalira ku sente beebuuza ono sente azijjeewa kati jjukira olwokubanga twali wamu ate nga nze nasembayo okujja wabeerawo ka competition ontegeera ono sente yazijjeewa yazifunyeewa bagenda bagamba omugagga wano nalaka yatandise okubba emirimu gyo sente yazijjeewa ni yazimuwadde
omugagga atuuka mpita nga bangambye mbu olina akalimu ke wakoze ne bakuwa ku ssente ne mugamba mugagga kyogamba wali ompiseeko n'ondaga nti kati nkutongozza kati ogenda tandika okukola business bagikola we bati kati nga talina kyasobola kuŋŋamba because teyali tannampitako kuŋŋamba nti emirimu bagikola we bati kati nga batandika okunooma ntandise batandise okumpalana batikoze eki ebintu byali bingi nnyo nasigala nkola omukazi nga mukolako mukazi naawona yawonera ddala because look wano e Uganda olaba e Uganda waliwo ebintu bingi nnyo fe byetuta treasuringa byetutawa makulu ngenda okulaga nga eddagala waneeno waliwo eddagala nga omululuuza omanyi nti omululuuza ddagala ly'amaanyi nnyo naye okimanyi nti nno ffe bannayuganda tulitwala ng'ekintu kitalina makulu tulina ebbombo naye kati take for example kaze omululuuza ogukaze ogufuula ogw'obuwunga gw'omanyi wonna wogutunda nti eddagala liba ly'amaanyi kati abo abantu ate balipo tebabimanyi nga tebabiyina kati ffe nga tukozesa ebyo kye twaliga wano ewaffe ne tukikyusa tuti nesobola okufuna kyetwali tukola ki kyetwagala kyagala kwebaka okay kale abatulaba George emboozi ye South Africa eno okay kale emboozi ye South Africa yo ebadde mpanvu nnyo muganda wange njagala tuwunzike South Africa ojotyo okuvaayo South Africa okomawo wano basalabusa zino dde Bungereza South Africa yampomera nnyo South Africa nagimalamu emyaka 2 nga ntudde mu kitundu bakiyita East River kirimu Eastern Cape nafunayo East River erijo ojanjaba kiranti erijo giwaddira dda batya kwegamba kyembuuza ojotyo okuva mu basajja bano kati abasajja abo mbava ofunyemu kasente batandise okunooma nafunamu akasente awo nengera netubako wetupangisa netuva mu nyumba ey'omugaga gye yattaddemu netubako wetupangisa mpangisayo akazigo nenenkanange netongodde nengulayo akamotoka awo nengulayo akamotoka bali bakayita Centra kabajapani nenkagula nempangisa mba ndi awo newabaawo omuwala eri mukwano wange Uganda nankubira essimu naŋŋamba owaye will dive nzija South Africa naye onompiikinga ayisima agikuba nno siinawe bakyansuza wali namugamba jangu nemupiikinga nemuleeta kiwolo kyali kinyarwanda nga kifaanana bulungi oli naye nga kimanyi ono ekimuleese genda kubeera tiketi yange kuba bano abagagga bano abasuuza bano banamulabako bajja kwagala okubanga bakola ki we bamufunza ate bamufunza kitegeeza nze nange banyongeza amayinja abadde asula kakeeka wali bajja kunfulira akatanda kati era kyenakola nga muyitanga jja olwajjagaga omuyisa ogenda musuza agwera nga bakyakusuza bani atukalinga abagagga balaba ku mwana nti asha ona mwesa agenda mutuwa nga buli omu batandika mutuwe ono nabagamba nedda nabalimba nobalima nabagamba nedda oyo mukazi wange naye nga nalimbalimba kyokka nemuwa omuntu eyali tasulaawe waliwo obi wange bamuyita Alex gwe namuwa namutwala kati Alex oyo atutereereza obulamu kanaye nze ogine ono nemugamba omuwala nti nze kyenkwagaza kiri kimu mugambe naffe akukolere office naye twokolera office okola nange nze condition gye nateekawo naye nga ate yali underground omuwala ng'akikola nga nange omuwala muhandinga over era Alex yabeera n'omuwala oyo bambi n'amufaako yamukuuma n'akola office n'agituwa kati wekola office n'agituwa kati kitegeeza nze nalizi wali sikyalina nnyo kyenkola kyenneeguyaawo nti newe baŋŋamba fuluma mba nsobola okufuluma neŋŋenda kati weyakola office awo kwe kupangisa nange nenvaawo nempangisa n'akazi okubanga woto kyakolera mu office y'abano ate waki osula mu nnyumba yaabwe nempangisa nenzira nentandika okukolera baali bayitayo Atheron. Okay, kale
tukyagala maaso tukomye Afron ng'omukulu amaze okwetongola butereevu nnyo njagala tubuuzike George Dive. Yes. Kakati olwamaliriza nga mugagga mukulu atuwa office ng'eri nvaayo nga ngena natandika okukolera mu office yoyo muwala gye yali amutaddemu bwakika nali olodeza ebintu mbitegedde mu mazo gitegeera nga natandika kukola nga bwenveeri East River nali nsula jukira gambye nali nguzayo akamotoka nga nkavuga nenzija Afroni ne tukola nenzirayo era twakolera ddala ne tukola nenkwata sente nakwatidde ku sente nsajja ddala nuze nnyini nakola sente nenga kati nzira time ya kudda Kyaddondo Kampala olowooza tuwa sente mmeka okuttemu ku sente olina sente nga mmeka muzaawano? Ndowooza bwali obukadde ndowooza nga 10 kadde nga 10 ndowooza n'obugwagwamu obutonotono bwe nali nkozeewo okoyo nejjukira olina okugabana n'abantu bemukola nabo ola because omulimu gw'amaanyi obeerawo abasekula eddagala gatuba abakongozi eddagala fubera eddagala lyennyini herbal medicine mululuuza bombo olira bintu bingi nnyo ngera tuberedderaako ki omulamu gwennyini nimiza olugendo lunokomala e Kampala abasajja tubaleke abasundi tubaleke olwo planning obyobudda mumaze ogabana akasente kola akasente tugabanako tugabanyeeko nga mukomawo nga nkwata nkulayo ekyuma awo kyenguzeeyo nga ntikka buntu bwange nga magamba nze kati ngenzeka wajja ne motokayo najja nvugga wayita wansi nayita wansi navuga kuva Cape Town Johannesburg nenyingira Zimbabwe Bulawayo nenkuba Zambia nenyingira Tanzania sagenda Dar es Salaam nayita Mutukula nenyingiza paka Uganda kutaka nekunje lyange nga liri wansi eyo emotoka bagibikuleyo wansi eyo si munda mu motoka ne wansi eyo gye bajja ne bati nenfuna ka box kange ne bakasiba kabeereyo wansi w'emmotoka teke kunjira nenyingira Kampala nesente zange nati nensiba ne mbagamba naye ate olugendo lweyo nawo luwedde kakati my next destination zengato zize nagamba kati engato ezaali kungulu ebbiri ezisooka nenzeyambula bwenti nenzireke South Africa nengate kati zino zigenda ate Europe ezaddako kale tusibuli wano tugendako mawo mu mboozi gy'okugenda Europe bwetandika nze Happy Uganda muzukulu wa Mulema mbadde ne George Dive mu nsonga ye South Africa lwe lugendo olwasookera ddala kyekyeyo kyekyasookera ddala mu bulamu bwe tugenda omusajja ono nebyo byabikubye naye tukomawo mu mboozi ey'okubiri tovaako.